Sebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo amanya ddoboozi Buganda Ntege Kyuma kya Yesu ndi wano ku kisaawe bakiyita Save oba Savannah. Alright, wetuwugirira ssaawa zino eno security ya Janet Kataha Museveni abajongezaamuko kubanga bana ba National Unity Platform batabuse wali mu America basazeewo okubeera nga abagamba nedda katulumbe hono omukyala jubona wali tumubuuze lwaki balemedde mu ntebe. Video anjirina mu maaso awo ate ye Gen Muhoozi Kene Rugaba mu maaso abana kye bamukoze. Oh my god, osana kubeera nga obyerabirako gwe munankyukakyuka nawe atali munankyukakyuka eno video njekoledde gwe era nkugamba kino tugenda making sure atuwaletera real information about Janet Kataha Museveni bedala mu America atudde mu room ki ali mu ddwaliro ki byonna kyovula kugamba subscribinga obirenga ofuna latest updates mu budde awo nyini nyongera okujjukiza video jimpereka like bomaze subscribinga wegette ku mukutu gwaffe guno kale katweyongereyo nekyatulese olunaku olwalira bana bana National Unity Platform wali mu America ne international community basazeewo okwegatta okulumba Janet Kataha Museveni mu ddwaliro omwali okufuna obujjanjabi bamugambe ate Uganda afuna obujanjabi hemulago hamodwaliro. Video nyaga tujuwa obudde oliriza bana Uganda ongambe byadala bana omutima tebakyayina oba just obusungu bw'okubba obululu bwe bubalinye ku mutwe oba bye bibaluma bana basajja mbo bali mu kweyagala mu nsi yabwe. Soko oliriza bino information very careful wano wenyini wogenda okutya nti His Excellency Robert Kyagulanyi ayina intelligence. Imagine okutrackinga airplane oba jet Janet Kataha Museveni gye bamuleseeko wali mu America okufuna obujjanjabi. Video yino soko gerabireko ongambe bana information bagijawa aleeteddwa ene Georgia Atlanta okujjanjabibwa. Entambula yenno yabadde bweti mugiwulirize obwana bwa Nuupu bannange mujja bwevuma yakoseza presidential jet gye bayita 5X-UGF ennaku z'omwezi 27 March yavudde Entebbe ku ssaawa 1:59 n'agwa ku kisaawe ky'Angola kye bayita Espagos SDI ku ssaawa 14:24 obeezo bazogera batya mu Lugundi mu Lunyanyimbe. Kati ennyonyi ne basooka bagiteekamu amafuta awo. Kakati awo yavudde ku ssaawa 1:56 Angola ennaku z'omwezi 28 ye leero nange wendi wano n'atuuka e Savannah Georgia Atlanta mu USA ku ssaawa 15:02. Bano ababbi bagoza nti Uganda nnungi. Museveni agamba mbu Uganda efaanana California. Kati wakye bagenda babajjanjabire ewa Uganda. Akati nno nze ndi wano ku airport njagala kubuuliriza ennyonyi eno presidential jet yakuttewa omulwadde gwe yajjeemu yamututte mu ddwaliro ki kubanga kiteeberezebwa nti ali kugamu ku malwaliro gano wammanga Emory University Hospital eriri ku 1364 Clinton Road North East oba Emory St. Joseph Hospital. Ago ge malwaliro ag'amaanyi ennyo wano mu USA we batya n'okujjanjabira bakaaba pulezidenti. Kakati omuyaayi oyo Janet Kataha mukoomubbi w'obululu eyabba obululu bwa Bobi Wine ali wano. Nkoola ba comrades mwenna gye muli mujje muveeyo mujje tunoonye eddwaliro lino. Nze ntuuse ndi wano Georgia Atlanta ngezaako okukola survey work. Muveeyo ddwaliro lino tulabise tukwate ebipande. Museveni must go mujjanjaba mukoomubbi. Abaana b'abandi babasibye mu makomero. Oyo mukazi asse bangi, oyo mukazi asse bangi addeyo emulago bamujjanjabire emulago. So mukoomubbi va mu America ddayo bakujjanjabire emulago. Bakomrades mujje tuteekewo embeera. Georgia Atlanta. Bana ba National Unity Platform byadala wotabawa respect. It is upon you those people can manage anything. Olaba basobodde ku hackinga website ya UPDF kitegeza anything they are ready to do for their president His Excellency Robert Kyagulanyi. Omu ku basawo ba Janet Kataha Museveni oba osobola okumuyita ex Haddocksha of the State House asobodde kuvaayo n'akuwa information entuufu Janet Kataha Museveni biki ebimusumbwa era obulwadde bwe buliwa
obuli ku mubeera nga bumuluma. Video yino soko gerabireko nyongera kujjukiza subscribing ngo atana subscribing akandi kaje mu personalize kateke mu all ate hajalu na kugamba go winangolo y'ebizibu amwe inboxing enamba ziziri osembya 20 wamu ne 52 so mukubirako oba ne mu inboxing ku WhatsApp nabiranga akuyamba ku bizibu ebyo. Bino bye bikuru byoteekeddwa okumanya ku bulwadde obuluma First Lady Janet Kataha Museveni. Kigambibwa mbu omukyalo ono abadde n'obulwadde buno obwa stress. Omukyalo ono kigambibwa mbu Museveni yasigala kumutwala ku mikolo naye nga ensonga ez'okwagala laavu kigambibwa mbu ebadde yakendeera. Mukyalo ono yafuna obuzibu obunene nti mwami Museveni yamugattako omukyala amanyiddwa nga Enid Kukunda. Enid Kukunda mukyala Munyankole naye ng'ewaabwe gy'aviira ye Lukunjiri Rubabo. Ono teyeesa mu butaala teyeerabisa naye nga ye ndwadde esingidde ddala okumalawo Janet Kataha Museveni. Mujjukire maama wa Museveni yali Esteri Kukunda kwe. Kaakati ne Enid Kukunda ajja akola mu State House afuna omulimu mu buli ngeri yonna gye yagufunamu. Bamuwa omulimu atandika okukola mu State House eyo President Museveni gye yamulabira oyina erinnya ng'erya maama oyina erinnya lya maama ng'atandika okukakana nga Kukunda Enid yeewangulidde mwami Museveni. Kigambibwa mbu abantu bano babadde bafumbo. Mwami Museveni alina omukyalo omulala newankubadde nga tamutongozanga nti nno mu customary marriage oba mu ngeri yonna emulaga ensi nti mukyala we naye ng'omukyalo ono abadde mukyala we era amuyinamu abaana babiri omuli n'omukyala amanyiddwa nga Dr. Angela Kachishozi mukazi mukulu era ye muwala eyafumbirwa mutabani w'omugenzi Henry Tumukunde Jeno. Kakati omukyalo ono Kukunda kigambibwa nti yatwala nnyo laavu ya President Museveni era bw'etyo n'emwerabiza nnyo Janet n'afuna stress ne zimulya. Mumulaba mu public naye nga stress zibadde zimutta mukazi wattu. Omukazi yajja ng'alina erinnya lya maama. Takomye kwekyamututteko omusajja. Bwe yazaala omwana n'amutuuma Dr. Angela Nagasha. Janet muwalawe ye Natasha. Ono n'atuuma muwalawe Nagasha Kachishozi. Kati ng'alinga eyajja okumutwalako buli kimu Janet emirembe ne gimugwako. Era kigambibwa awo Janet we yatandikira okufuna stress ezo ezimuleetedde n'endwadde ey'omutima lwakweraliikirira omukyalo ono Enid Kukunda atali mu mawulire talina gy'alabika wabula nga ye muntu omweteefuteefu okusigaza famire. Era nga wetwogere alina abaana babiri mu Yoweri Museveni omu ye Inginiya Joel. Inginiya Joel nono Dr. Angela Nagasha Kachishozi. Mubitegedde? Kwa nanga abyogedde nange sibitegedde. Muhoozi akoze pate nti Janet Museveni agenda kufa ssaawa yonna. Muhoozi akikoledde pate. Jjukira nti Janet Museveni si yazaala Muhoozi, si ye maama w'omutuufu. Kuva dda Janet ne Muhoozi tebakwatagana. Jjukira nti Janet ye ayagala nnyo lwaboogo.
amanyi Lwaboga ategeerako ate nga bw'otunuulira ebyaddala Lwaboga ategeera okusinga Muhoozi. Kati abadde asinga okulemesa babadde bamuyita Lwabogo ate nga Lwaboga amaanyi agajja wa Janet. Ne kati Janet ali ku oxygen wetwogerera. Ali ku oxygen ali bubi. Batugamba ssaawa yonna. Muhoozi akutte aba PLU bakoze pate. Ti Muhoozi akoze pate Janet afa. Maama wo ddala n'omukolera pate Muhoozi. Ne bannange omutamiivu. Pate Chris Magezi yajoganizinze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, buntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Alright. Mukama Katonda, tulaga okubeerawo okwo. Janet omutte. Bano abantu batukozeeko ebikolobero. Era twali tumanyi nti boya bayimoto era tebalwala. Bannange tulaga okubeerawo okwo. Ono omukazi omutte. Ate si yekka. N'abazzukulu obatte. Famire yonna oba ogitte. Eno famire erina akaveera kabbi ku mutima kali kuli kawunya. Batufuze emyaka 4. Bombu tebalwala, tebafa. Eggwanga lyaffe balizizza buzza mabega. Tulaga okubeerawo okwo. Bannayuganda tufumbe emmere, tusanyuke, tujaguze. Bagagenda kuba masanyu gokka. Kugenda kuba kulya kunywa. Abasamize basamire, bapasita basabe, abasiramu basaale. Nga bano abantu obasse. Janet sooka omutte otulaga okubeerawo okwo. Mukama Katonda taata. Nsaba essaala eno okuva ku ntobo y'omutima gwange era njagala tulaga okubeerawo okwo. Ffe twali tumanyi bayimoto nti beera tebafa. Battabusi bantu. Bannange omukazi mutte Mukama Katonda. Tuzukuke n'amawulire ag'essanyu. Era twawulidde Dambu yafudde wabula bakyabikwese. Naye bannange tugenda kusanyuka. Bannayuganda bagenda kuzina. Mukama Katonda mutte. Famire yange njugulire embuzi. Mutte. Bano abantu babi. Balina kaveera kabbi ku mutima kali kuno kawunya. Tebalina kye batwagaliza. Batufuze emyaka 4 nga batutabusi. Babba enteruweero. Bapamye mu nsuku zaffe. Ku magumba g'Abaganda baffe. Tebabaziika na baziika. Emyaka 4 nga Munnayuganda taswadde n'okuweerera omwana. Omugagga nnyo, omwavu nnyo. Bannange mutte Janet Museveni mutte. Bawe yabaddako aizo. Kubagenda kuba kulya, kunywa, kusanyuka, kunyenya, kugaliba enjole. Mutte omukazi oyo. Nsabye okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mukama Katonda tulaga okubeerawo okwo. Bambi omukazi omutte.